wamu nga Bannayuganda ab'obwebange nga mwe mulina okuteekawo ennongoosa za musemateeka okulaba nti bannaffe abali e Bulaaya, abali e Bunaayira, abali mu nsi nga babonaabona beetaba mu kukyusa eggwanga lino so si mu bigambo bugambo. Ekisemberayo ddala njagala okukakasa bannanuupu nti ndi nammwe wendi era buli nsonga yonna gye tutakkaanyaako tujja gitereeza mu kibiina naye ng'enkola y'ekibiina gye ngenda okutabamu okukyusa. Mwebale nnyo. Some question? Yes, sir. Ndowooza ensonga za commissioner naziddamu dda si za kunyumya mboozi ya ku luguudo, zirina obulungamya bwabwe buli mu mateeka. Saagala zimalirako biseera, ndowooza nazitangaaza dda. Ayogera ekirala ndowooza anyumya mboozi ya kubugumya mu. Naye commissioner tulabye nga ssemateeka wammwe kyokka ebyokulagako oba ssemateeka wammwe mutambulira ku ssemateeka ki? Badde nsaba ekibuuzo ekyo kyali essaabawandiisi w'ekibiina ye custodian wa ssemateeka w'ekibiina era omubuuze lwaki nabuli kati tetulina ssemateeka mutongole. Omubuuze ne mwasinziira byalangirira mwabijja. Simanyi lwaki mwaba musisinkana temubuuza oba yali ansisinkanyeeko. Naye sinnaba kumusinkana naye mulengera ku mitimbagano, ku nnyimbe, ku press conference. Musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkanidde awo naye ensi ekyagaanye okukkiriza. Ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange. Bw'aba mpise nja kumusinkana twogende, sinafuna mukisa kumusinkana mulundi mulala. Ndowooza ali bize nnyo. Emabegakaawo pulezidenti wa Nuupu yayita olukiiko lw'abantu bonna aba Nuupu naye kiteeberezebwa abantu bonna aba Nuupu nga be bantu ababaka ba Nuupu naye kiteeberezebwa nti tewaliyo. I just want to confirm with you oba waliyo. Ekisooka okusalawo okugenda mu lukiiko nze mba nsazeewo era bwe ngamba sijja kugenda era nze mba nsazeewo. Olukiiko olwo lwampitibwamu naye nga tewali nsonga ya Simba eruntwalamu. Simanyi oba mwamanya ebyafaayo nga byali bya Simba ebyaluvaamu. Sitera nnyo kwagala kwetaba mu nkiiko za mukolo bukolo. Njagala nnyo enkiiko z'ebyobufuzi eziba zenkana zirina okuba nga zirina ekigendererwa ekirambikiddwa obwemu ku buwabuzi bwenja okuwa pulezidenti nga tuzeemu okusinkana. Amanya zituweyo nakolera nti nekika njala kubuuzaako ku nsonga yabagamba nti weekweka nnyo obwakabaka bwe bakugambako ngaowuza owekitiibwa waaki naye ng'ate eno ebyoka nga tebijjamu ekyo nga kiriwa kyenkola mugazi nzaga nti walya ssente okusinziira ku bbaluwa eya Nuupu. Kati ndi ku peegi ki naawe. Ekisooka ekitiibwa tibakigabira ku luguudo. Oyo yenna akementererwa emmeeme olw'ekitiibwa nyinimu kyeyamba alina obusaasizi bwange. Simanyi wammwe gy'ova olina yaba ebitiibwa bameka ku kyalo oba mu famire naye nange sajjuza foomu. Nyinimu yasiima bw'aba asiimye ate yansiima ndi mulenzi muto myaka 21. N'olwekyo ekyo sikyetondera muntu yenna naye kirumya abantu abamu omutwe simanyi kyabbakolera ate kisobola kizaayo wa nyinimu kuba tewali nsonga lwaki nkizaayo naye nkyenyumirizaamu nnyo kubanga nyinimu yandera era sobola mwegaana. Naye tulabye abantu bangi naddala bawagiza nga bavuga obwakabaka nga mu abakulembeze ba
ensonga ezo mugenda gikwata mukyala. Ekibuuzo ekyo nze abantu badde kibuuza balala ku rekodi nze omukulembeze yavaayo okubagambako nga batiibwa buli muntu abatyo bagambako. Sirowooza nti omuntu avuma abantu alina kyatugattako, naye era nkimanyiiko nti waliwo abamu mu nuupu abamu ku ffe abaagala okuteekawo oluwonko n'institutions ezimu mu bugenderevu naye nga teboogera gwe bakolera. Manyi kigenderere naye situjja kikkiriza kyenjogeddeko ku discipline gye tulina okuzza mu NUP. Yes, Rachel. Owekitiibwa neyanziza ekibuuzo kyange tulabye ebbaluwa ez'enjawulo nga ziraga nti ekibiina kyo kikutadde kikuggyeemu obuzima tofuuse kiwagi ekirungi ebbaluwa zonna nziddamu naye ezimu tebazibawa ku mitimbagalo simanyi lwaki. Mu bagambe bonna bazibaddemu. Ekyokubiri ku levo eya waggulu obukulembeze tebabukola batyo. Okutegera kwange okw'obukulembeze nza kwa njawulo tukkirize nti NUP kibiina kito okuyiga ku kyali kungi naye tujja bikwata ffenna tujja bitereza. Wagamba ng'oli Masaka wagamba nti abasiiwuusa empisa mu NUP ojja kubagolola ettundu olwaleero bakyakulemeredde. Era okugolola abantu ettumba si mukolo tujja bakumanya ku mukolo owamanseeko amazzi wagola ettumba. Kirimu okusomesa, kirimu okujjukiza, kirimu okukangavvula ne kyonna kitwala obudde kubanga okuzimba ekibiina nga institution eggumidde eyimiridde nga teyimiridde erina emisingi egyasimbye mu musenyu kitwala akaseera. Ndowooza nti tuweebwe obudde mu kaseera kano buli muntu mulaba waayimiridde ku discipline, mu kukola ebituufu, mu kugezaako okutyoboola abalala. Ndowooza byonna tubiwa obudde ne Bannayuganda batufuula kye tuli batulaba bajja kutwawulamu ebiseera nga bitambula. Kyenjala okuddamu kyenjogedde nti sijja kuva mu nuupu naye nja kugibeeramu ngolola ettumba abo abalowooza nti bajja gitwalanga ekintu ekyokusaaga. Owekitiibwa kiki kyoyogera ku bigenda mu maaso nga gwe ssentebe wa NUP mu Buganda amyuka pulezidenti wa NUP mu Buganda mubigenda mu maaso e Masaka bitwala bakakulembeze baavayo ne beekuba ekimu ekibinja bagamba kyakunga ekirala nga bagamba nti kirimu omukono gwe kiki kyogerako? Ensonga z'e Masaka naziwaako obuwabuzi era obuwabuzi obwo buli ku rekodi. Ebyo walaba bye biviira mu batawulira. Singa bampuliriza nga Ssekanyolya tibyandibaddewo naye ndowooza nti yali lesoni nnene eri abo bataagala kuwuliriza n'abalowooza nti osobola okutambuliza ekibiina ku biragiro n'obwetaavu bw'abo abantu abatono. Okuwabula kwange kwe nawa e Masaka nkyakuyimiriddeko nti ebintu ebimu birina okuyimirira buli muntu ategeere gy'alina okukwata. Waliwo abaatumwa ku mugga ne bagenda kuleeta mafuta, waliwo abaatumwa enku ne baleeta ssanja. N'olwekyo singa tuwuliziganya ebyo tibyandibaddewo. Yes, the last two. Wandera and Sam. Honorable, you've been very good about fighting the visions and the fights in and then maybe be a memory lane in other parties where we've seen such fights, and it would be very hard for us to say those parties are standing. For instance, FDC and your own party from which you came. The fights seem relentless in Nuuk now. Do you think there is a future in Nuuk, and how are you going to handle that? First of all, it's not about me as an individual. It's about the collective. If there is good faith in what we do to put to rest the fights, they will rest. But if the real people, there are people in there intended to incubating and keeping the fights raging on, they will be there. Goodwill, commitment will put right all these challenges. I have no doubt in my mind.
I don't want to speak about other parties. The issues could have been different, and the actors could have been different, motivation different. I'm talking about NUP, a party I founded and no better. I believe there's no amount of disagreement that cannot be resolved with commitment and goodwill. Yes, Sam. The last one. Seems the future of bloc is questioned right now. And if you leaders, what do you intend to focus on? Make sure that you bring up especially the supporters of NUP who have been there for this party since it was established. One of the big motivations about NUP is that it has a lot of support from young people. And young people are very flexible. Learning is easy at a young age. Purposeful training for learning, purposeful training for orientation, training for of the young people in NUP, refocus away from individuals to managing, running, and buttressing the organization. That's what I think I will focus on. Otherwise, we must be able to build a party beyond the duration of ambitions as individuals. Build a party for posterity so that our grandchildren must find it around and available to propagate and promote the very values for which it was founded. That's my view and motivation. It's not an event, it's a long haul and must be commitment to go the long haul. Give me a chance to ask his question. Ekisooka saagala mubaka yenna abeere wa Mpuuga oba wa Kyagulanyi. Singa omukufu olwaleero Mukama amujjula obeera waani ofuuka waani. Ababaka ndowooza babeere encouraged okuyimirira ku principle. Principles kijja okukkiririzaamu. Bw'obanga okkiririza mu due process nti ebintu birina okukolebwa mu mitendera ate emituufu, ekyo ky'oba okola ki? Ky'oba ogoberera. Bw'ogamba nti kino kikoleddwa mu bwenkanya, ky'oba oyimirirako. Ekibiina kyaffe kya byewuunyo kirimu ababaka ba paalamenti. Kuba ekifaananyi omubaka wa paalamenti ng'atya n'okwogera kyakkiririzaamu. Ndowooza awo wali obulemu. Ababaka nabo tebeetaaga kuggyako ngalo, bakyetaaga obuyambi bungi okutegeera nti ekifo ky'omubaka wa paalamenti kifo kikulu nnyo, n'olwekyo obeera n'obuvunaanyizibwa okuyimirira ku kyokkirizaamu ate n'okyogerera awatali kutiisibwatiisibwa. Eyo ensonga enkulu. Mwebale nnyo bannange.